Honorable Kyagulanyi ali atya okutwaliza wamu kubanga Bannayuganda tebamanyi tebalina access gyali naye mwosanga musobola communicatinga naye ne mumanya ki ekigenda mu maaso ali atya okutwaliza wamu. Okusookera ddala Honorable Kyagulanyi Ssentamu President waffe ali mu mbeera nti mugumu era amanyi nti yawangudde era essuubi alina mu bantu. Weewaawo we tuba twogera naye atugumya n'atugamba ffe tumanyi abantu baatuwadde kubanga results eziva mu bitundu ebyenjawulo ziraga nti abantu baatuwadde katuba n'obugumu obw'enjawulo ng'omanyi nti kyenwanirira kyekyo ekituufu ng'omanyi nti embeera gye bantaddeko ebweru eno batidde amaanyi g'abantu batidde baagala nfune na kyakulya naye era mwenyamivu kubanga tasobola kufuna kyakulya kubanga emmere gye bali baterese ennaku essatu yabagwako ate tebakkiriza muntu yenna kumutwalira mmere tebakkiriza muntu yenna kumulaba tebakkiriza kulaba nti afuna resources twategerezeddwako nti n'amazzi agagenda mu nnyumba baagasaze bali mu mbeera ey'okumusibira ewaka ey'okumufrustratinga naye twagala okugamba abantu baffe nti bino byonna biggwa nabyo bye byabatwala mu nsiko emyaka 35 ffe byatututte mu kalulu so obuyinza buli eri abantu baffe. Nsonga ya Honorable Kyagulanyi kuba obadde close nnyo kuye buli wagenda ngoddawo saawa eno ali under house arrest oba nedda kuba bamubagamba nti security yeegambe muwadde bwe bukuumi aleme naye gy'ayagala okubanga agenda yonna tesobola kumutangira kyekiriwaawo. The truth is mukama wange ali under house arrest tasobola kwetaaya tasobola kufuna mmere ekyo kinnuma Seggirinya era ne bw'olaba nti nafunye win naye ate siri happy na win eno olw'ensonga lwali mu kaaba win eno yandinnyumidde nnyo nga Kyagulanyi awangudde nga nange Seggirinya mpangudde era ngezezza ku makya okutwalayo emmere ne bajinjako ne bangana gye bagitutte naye amawulire gengenza okufuna nti ate emmere eyo tebasobodde kubeera nga bagimutuusaako n'olwekyo engeri gye tumaze okuwangula tugenda kutuulanga ababaka ba Kampala n'ababaka ba NUP ffenna abawangudde tulabe way forward tusobola kutya okubeera nga mukama waffe tumutaasa embeera gy'alimu. First twagala okugenda ku American Embassy tutwaleyo ekiwandiiko ekiraga obutali bumativu waffe ti mukama waffe muganda waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ali incarcerated needs talina kyakulya talina kyakunywa oba tugenda kugula emmere tugitwale ku American Embassy yo American Embassy ejje tutwalire emmere wa mukama waffe abe nga asobola okufuna ekyokulya. So propose eyo ngirese eri mbabaka bannange bwe twawangudde era ne bagigula actually mugenda kulaba nga mukama waffe within a short period of time nga ali free era nga alya butaala.